kale nkulamusiza we bale tugoberera nze muzukulu wa Kisolo Mati Nchemba nine pache wa Nupu bangambe ntino mu Nupu oba oti emigo yambala bbulu musuwa papa okakasa anti ready alabika nnyo nedda tuyina gondi nyingi kakati ready wange yabadde nga bamuwozezza ate omuduumizi w'amagye yagambye kati buli opposition analabikira mu kintu ekyefaananyiriza ekya security abadumira poliisi maje mu bitundu bye babawadde instructions babakwate oba mwekwe kwambala kati bbulu ono anti fe tuyina colors esatu we have white we have red we have what we have this blue mulina blue anyway kyekiroga mutya pacho ndi bulungi ogamba oti mpuuga njala kutandikira wenyine ekigenda maaso simanyi oba obadde followinga ekisooka Alan Sawanyana bamongeddeko omusango omulala yes okuvujirira obutujju omusango nagwo guba munene sebo munene nnyo gwomanye ekiri kyonna ekyobutujju ne bagamba nti gwavujjirira manyi kyetegeeza okuvujirira obutujju oteekatte okubanga oli mubano bajjamiru mukulu abo bye bali mu levezo naye Alan musajja atusebo kati musango gumuliko naye kooti yatudde nejeereza Segirinya ng'omugenzi ukoze omuntu yafa toyinza ate kutandika mmuteeka ko misango so bamwejereza ng'omugenzi ne bamusangula ne kuki ne ku charge sheet kale kyebuuzibwa osangulako charge sheet n'osangulako Segirinya ng'ate emisango bagiziza babiri n'ono lwaki ate ono oba omuleka kitegeeza nti n'ono naye bamuggyeko ye bamuleseko ne bamwongerako n'omulala ne bamwongerako omulala kati ekyo kitegeeza ki ate nembuuza gwe gwe Nuupu mumubeera eyo nze ngamba bino bintu birimu a lot of politics and of which kusaawa zino ekintu kino kyensobola nze okugamba nti mulimu bamafia mu kino ekintu I think omuntu kati ndowooza abeereyo yaba yatuddeyo n'agamba kasa yakoze bwati kati kandagire ddala amaanyi oba okitegeera ti nakyo kisoboka nti we yatudde n'agamba kati erinnya lyange liryazze oba so linaavaayo mukulu Mpuuga ate kati tugamba kiyinza okuba nga kirimu Mpuuga yes because kakati oli mulala kubanga omwana avuddeyo n'akugamba mu nsonyi omuyita omwana ne bavudde ne bakugamba nti kuba nze I've seen some 2-3 interviews ze tutaawabudde luli mu kufa kwa mukulu Segirinya tutaawabudde luli ti mu kufa kwa Segirinya of course waliwo obumulumulu era obwaliwo era ng'owulira abantu bagamba kino kiri kyegera waliwo information nti ate byali bingi ebyayogerwa and then waliyo abantu abagendako abafuna time okugenda okulaba gundi Sewanyana jukira n'ekintu kino abantu bali balowooza kyannaku nga 2-3 mwezi gumu myezi 2 bajja kuvaayo naye ababaka ba parliament our surprise emyaka 2 bweddu bagikola ki bagimala eyo ate nga to another surprise eri bannayuganda nti by then Lope yali ani yali Mpuuga yali mukulu Mpuuga okitegeera ate mukulu Mpuuga y'omu erinnya lye liwulikiddwako nga buli mwaga Mpuuga yatusiba question comes abasibira ki so have you ever asked yourself that question nenga bwabanga ulikiseemu yali abasibira ki kati ekintu kino ekyokuwa Alan okumuteekako omusango omulala kijjira mu kaseera nga Alan kyajja ayogere ku kazindala wali ekavule nti abaali batusiba Mpuuga yali musaale nnyo tulowooze nti ebintu bino bikwatagana ekya Alan kyeyayogera wali eri n'ebino ebyamuleetera omusango bamwongeddeko akivujjirira ali omu kisobokera ddala kubanga lwaki we yakyogedde enkeera obafuta ennaku 2 ne wajjawo gundi empya koti netuula otegeera ne bamwongerako omusango kuvujjirira ki obanga gwe musango Mpuuga gweyogeddeko gwagenda okuwabira Alan n'Ekyagulanyi anti kaakati oba nabyo biri bidala nze ndowooza byebyo naye nga mpozi President Kyagulanyi tanafuna bufunyi ebbaluwa ye oba ye yamulese ebbali kubanga omanyi politics wa Uganda abantu bano babala mukulu Mpuuga jjukira kati nze ngamba kale si Mpuuga yeka waliyo n'abalala baliyo be tutamanyi nga baali beegwanyiza dda obanga baali balaba be b'amaanyi politically naye laba nno Robert Kyagulanyi gy'afubutuka music we from nowhere nga tewali amuzimbye yeezimbye yekanga ne Buganda temuyinako taki yonna nga bweneegamba nti twazimba Mpuuga waffe Mpuuga Buganda ye yamuzimba Bobi Wine ani yamuzimba music ye yamwezi kati tugambe nti Bobi Wine yeezimba amaanyi g'abantu gazimba Bobi because amaanyi yagajja luli mu music we mwe yali kiti onfuna bulungi nti ye amaanyi g'abantu ne gakola ki ne gamuzimba kati nze saawa zino nyinza okugamba nti n'abo betulaba nti people who have been older
abakadde nnyo mu politics abali baluddewo mu byobufuzi abali yes abaluddewo mu byobufuzi abali beegwanyiza kati bamanyi kakati nze beeyi yange genda kulinnya nnyo Mwami Museveni wanaaba ayagala kumpita oba okwogerako nange oba sipiika oba okungula okitegeera ratings okitegeera so kakati bwe balaba ng'onazze ate amaanyi gazze nago amaanyi g'abantu nga mangi onfuna bulungi gundi yaabwe nekka kati buli mu agamba oyo mwana wa Joano yo yabadde music ono abadde ojjukira ebigambo ebyayogerwa bapoliticians bonna bano bagundi abakabi abeeyita ba lawyers abaani abo this kayanga boy this kaboy webali nnyo nga beerabanga abakabi but right now they bow down before him because omuntu Katonda gwe yateesewo n'amuteekako favors ze omuntu Uganda gwesazeewo bannayuganda ne bavaayo ne balaba nti ono ye mununuzi waffe ye essuubi lya Uganda. Waliwo ebintu bye neetegereza ku Kyagulanyi oyo nti essaawa zino okkirizagana ye politician ali ku lulo oluvuganya gavumenti akkiririziddwamu mu Uganda ne bweru waayo wepo n'ensi yonna. Essaawa zino naawe okkiriza nti Kyagulanyi takyalina komero yinza musibiramu wano e Uganda? Ne bwogezaako obugeza kyova olaba ku ssaawa zino they can't do anything to him because they know all the cameras ensi yonna ekoze eki. That's why they are trying to kukola bino byonna nti bakwate ba bodyguard be nga akireewo edi mutwe baani bamuteekemu fear nti olaba bakutte bano the next person is me nti afunemu akatengo naye nga ate akatengo yabagambadde ebisibye kyakyuka ke katengo ekisibye enkyukakyuka ke kaki tisenga tubanga tetulina akatengo kali n'akulaga nti era kati akulaga ti kale mwakwata aba bodyguards be but do you want sente tatambuza mirimu gya national unity platform gitambula okitegeera. So I think these people are trying to put into us the katengo oba especially him kuba ye akola ki balabira ddala nti ki asigala akola emirimu gye. So bwe tutunuulira mugambe deadline ya leero so trying bwe tutunuulira Honorable Mpuuga I mean ebigambo ebyayogeddwa ekavule Allan bamwesitudde ani mu mbuli ebyo mwaŋŋambanga biki n'ebiringa ebyo babyogedde Allan ayogedde Mpuuga yaddukirawo n'akola statement press n'ayita olukungaana b'amawulire yes enkeera katereezo kayinza oggwa n'ayita olukungaana b'amawulire n'amaana agamba ngenda kuddukira mu kkooti waaba nga gwe munnamawulire okozeeko cases ezo okoze ku defamation cases n'ebirala olaba nga Mpuuga alinawo case waliwo omusangaawo oba yali akwata ku bisubi naye amawulire galeme muleka bbali yali taagala kusemba nakyo bwe nsobola okugamba naye ate ng'ageza akagatto kaamutuuka ng'enjogera bweri ate tekaamutuuka butuuzi naye kaamutuukira ddala kwegamba baleetera ddala sayizi nga yeki n'agamba nti naye kagezeeko okwekola ki okwewozaako naye nze njagala kubuuza ggwe nga munnamawulire munnange cases zimeke zaagundi nti defamation case yali mu Uganda muno nti ani yali agenzeko mu kkooti mbu n'agamba nti awangudde case ya defamation gwenzijukira yali President Museveni yajjako CBS anti era yakozesa because muki yawabira muziidaalwa okyegera kiriwo ekiti olaba Allan ebigambo Kyagulanyi byayogera yali calculative Kyagulanyi yali akola set yagamba nti Allan wagamba nti Allan wangambako nti no I mean yagamba mwangamba nga era mu mannya ge yayogeraga Seggirinya kitegeeza nti niwe gwandibadde wakwatibwa yandibadde Seggirinya okuba ekitaliiwo talina we yalagira nti Allan nga like nti oba gwakakasa nti Allan mwangamba kino kitegeedde mwangamba kati ne Allan yajja kunyuliriza ebigambo ebyogeddwa oli kitegeeza mu ngeri woba onoonye akakwayiro kosobola okukwatira mu Kyagulanyi kakubula mwangamba ate n'ekirala obuzibu bwa keesa eyo ne waba ayagadde jjiwa abantu watya nga Allan kituufu alina obujulizi ku ekyo kyeyayogera nti gwalinga otusiba agwo oyinza oga nti ngenda mbawaabire lwaki mwanjogeddeko naye ate Allan waba obujulizi abulina nagamba olunaku bwe luti wajja waliwo ebikolwa ebintu ebyo ebyobujambya byali Masaka gwe MP w'e Masaka lwaki bajja ne bakwata mufe abeewa abe Kampala ekyo kimu ekyokubiri bwe wali bagenda okutuyimbula gwe watwetera munnamateeka gotamanyi yavaawa ono ye yavaawa ekyokusatu bwe wali mu kuzika Seggirinya wagamba nti toba kubaffe toba kubaggwe tebandi tutadde kati Allan naye asobola okuba n'ensonga ze nga ye era nga bw'aziteeka ku mmeeza Mpuuga
de Mapuga ayinza okusigala nga tasegeera kati simanyi ebyo gamba nti agenda kuwabira Kyagulanyi yabikoze mu ngeri ya kuswala nti aleme kuba nti asigadde mabega anti kakati bana abantu one thing you should know Mwami Mpuuga saawa zino balina omukono gwa government Mwami Museveni abali mu mukono munene so ndooza nabo baagala kugezaako kulimba bannayuganda kuba kati okwo kudisa actually nti tebalina kakwate konna with the other side nti baagala basigaleko mu bantu nabo basigaleko ne side ebakola ki naye kati nze ndaba nga kiganye wekituuse waliko bitaana abantu badde bakyamuwolereza nti oba bambi oba sitaani yamuke oba bambi okitegeera naye ate kati we bituuse wano this thing is going by the way to take us to another big kozi n'olukuna ekikumi so kati ekitegeera nti bwekiva ku bitaano n'abantu abandi badde basympathizinga naawe tyobaolya gavumenti ereka yakutega akakodyo ka ssente aboolya wali tasobola kukyewala kati ebijjamu okusiba abantu n'abadde akuyinamuko akati weebale nnyo nti nako kakoze eki kati oli waawulira nti oyo y'omu ku baali batusiba kati just for example nga gwe maama wa Segirinya oba muganda wa Segirinya oba mulonzi wa Segirinya wali can't you have that gundi in your heart ogambe kale mubakange yafa onaleka n'obyokufa kwabimanyi kuba ebitandisa okwera pusinga kiraga yali amanyi so kati n'ekirala nze ngeri bambi ow'ekitiibwa gy'abadde nti wakitiibwa tyabadde nga wakitiibwa emyaka gyonna era ajja kusigala ekyo wakitiibwa nze ngamba yapapyemu meddi eno ogiraba okusirika tekuba kutamanya n'okwogera ennyo tekuba ki kutamanya tekuba kumanya nnyo okitegeera nti bino byonna yes byayogeddwa but as a big person as omuntu eyakola ki who was brought up by Buganda owekitiibwa who was eri waffe tugamba owekitiinisa eyahayirwa ekitiinisa yes ate omuntu ogwo eyahayirwa ekitiinisa ekyo okirora owekitiinisa Mpuuga okirora ngu yakubaire n'ekitiinisa kye n'akirinda n'agamba wekamba nze ninde ekitiinisa kyange nk'omuntu omukulu asooke yeebuzeko ku bantu abalala bakatikkiro babaninga anti owekitiinisa kandi alagenda nga mwakatikkiro era ina genda babitiibwa banne yeebuuza ensonga eno eri bwene kati tukole tutya naye nze ndabanga ow'ekitiibwa eyapapye nnyo ow'ekitiibwa ali kukola uncoordinated gundi ebintu ebiri very uncoordinated ate ow'ekitiibwa nze ndaba ali mu kuyokya wali wotandikidde ogambye nti alabika baali bawambye opposition nga balaba be baddako oba be baliwo baali balowooza nti be baddako era ndowooza nga gye batunuulidde gye bujja I think Mwami Mpuuga yali ayagala nnyo okujja avuganye ku bwa pulezidenti naye raba ono gwe bayita omwana omuto kale akalenzi kale tukkiriza nga be bamuyita bwe bamukola kine byonna bajja bimuyita ffe tetujja muvaamu katujja kusigala tumuyita president waffe kati nze yennugu bwe ngamba nti balina that hatred balina that there's that thing in the heart someone feels this would have been me shining opposition bonna bolaba wani asobola Kyagulanyi mu box opposition abaliwo opposition bolaba opposition gundi abaliwo icons ani asobola oyingira ne Kyagulanyi mu kalulu n'abako kyamunyenyaamu tewali gwendaba kubanga ekisookera ddala abasinga bano abantu batulimba wano tubeera nabo emisana let me tell you for us tulina omutima gwa pate tulina omutima gwa enkyukakyuka naye bannaffe betulimu enkyukasuuka si gye baliko bajja kunoonya ssente mu gavumenti ya Mwami Museveni bajja kukolagana naye so n'abaliyo bensobola bennaaligambye nti ono era nabo mbadawutinga so in other words Bobi Wine or His Excellency Robert Kyagulanyi is just alone ali mu kagundi ke yekka kati abasajja bana there is no one I can say mbu nsobola namuge muteeka na kumpi naye mbayingire mu kabox ngaho aho anti nga bana byafaze kubanga ne bonoleeta Mao does what kuba yayagala naye wa president wa DP bwakolewo ki FDC baleetani amuli yati akole ki and then the other side of Katonga is tuina yani what is there Besigye awumula balina lukwago otegeera so bwe tugenda mu parties kyendala yeziriwo waliwo Justice Forum JM ani aliyo balina asumani basalirwa waliyo anti balina Mugisha Muntu balina maybe okusinzira ku experience and omuntu gwensobola okulabamu gundi mwabo abantu bonna boyogedde maybe gwensobola okuteekawo ko ne ngamba yes I think Jeno Mugisha Muntu
just being olwokuba nti ali smart he's smart in the way he does it things naye nga ate naye bwekituuka ku maanyi g'abantu talina anti kati nkugambye nti maybe mbu just lwakubaye naye era naye amaanyi g'abantu takola ki ate General Muhoozi kalina Rugaba Foster General wetubanga twogeranga bigundi tutoleetanga buugi mu bbaala kyogamba Foster General ayinza kuyenya Kyagulanyi mu kalulu anyenya ki mpozi okututwala mu basement naye naffe twamuyigidde amagezi olunyankole kati tusaza kati akyalina kyatugamba maama nga nze ndi musinza n'omusinza akalulu nga kamazima na bwenkanya General Muhoozi ayinza kukola ate ne Kyagulanyi nga bakagenzeemu babiri ayinza kufuna me ombuuza gundi yange nkubuuza opinion yo on my opinion I think Uganda wenaabe muyambye abanyankole siri boogerera naye bayigiriza olunyankole oba abanyankole banne maybe can give him 2%. Iyi naafuna 2%. Wamwe ayinza kufuna nga mmeka? Anti kisoka tulina okujjawo. Ate amazima n'obetale kasobola kubeerawo wano. Mu Uganda kasobola beerawo. Kalo kabaka nga kwagulu. Naye era njagadde kubuuza ogambye tino nga kaliwo mazima n'obwenkanya njagala kubuuzayo ekibuuzo has Uganda ever had amazima n'obwenkanya election? Techo kirala munacho nziramu kyaliwo kalinga akaliwo kali ka Mzee Ssemwogere nga wali mu 1996 yes nga akyalina obuwagizi ndowooza olaba Mwami Museveni okitegeera naye pozi nga baleese ebyamasasi awo ajja kuba His Excellency Robert Kyagulanyi ayinza kuweza nga mmeka nga kalimu amasasi ne jati ne masasi munnange naye masasi tumuwaawo kale 50% kubanga ne ba foot soldier beetegese nti amasasi neegana abagaze nabo bali ready kati okufaafaagana na jati na biki muwana 40 obuwagizi bwa Muhoozi gwalina oba NRM tebweyongera wabula bukendeeza kuki bwa Nuupu twale ekyokulabira kakagwe Kawempe abantu abalinoze baba bandibadde abantu 8 ku 10 balonda batano ne beekyawa neera yadde bakendeeza abanuupu ne bavaako talina yadde polling station gye yawangula gyasobola kuwangula era bwe kiyinza okubeera ku General Muhoozi kati wana Bobi Wine yeevuganya yekka nze nkugambye nange yeevuganya yekka Bobi Wine taliiko muntu yenna era kyova olaba bano balina obusungu akasajja ku mutima kameruka buli kasaaba baga kale nze yalibadde awo kale nze yalibadde Honorable Mpuuga president to be 26 20 bichi nga yegundi owa opposition omusene nnyo nina kibuuzo ekirala kinjagala okubuuza Abaganda temutunyiigira n'abakkiriza bayire Bwakabaka nze mbusaamu ekitiibwa naye Abaganda temutukootinga bubi as Buganda as a kingdom and its leaders bakyasobola okwendosinga omuntu n'agamba nti oyo Buganda yemusindise tekikyasoboka olw'ensonga nti Buganda ate beweereza baswaziza buswazi ate Buganda munansonyiwa I believe and love the Buganda culture I love it so much nkulidde mu Buganda I've gone to Buganda schools I've done everything naye tekikyasoboka kisoboka Buganda tekyasalawo Buganda kyasobola kusalawo ku muntu nti oyo waffe byakoma ku bannambooze webinaabanga maybe when there are some changes done in the kingdom then the kingdom yes like for example nga Ssaabasajja ayina akyusizaamu maybe we have another Katikkiro nga Katikkiro kale avuddeko yes let me say it like that Katikkiro bw'anaaba avuddeko nze ndowooza things will change naye if he's still the Katikkiro let him not think or let Buganda not think that when he speaks people are going to listen no this thing is kiralamuko right now okitegeera so if Kabaka changes ne bikyuka nga takyali Katikkiro nga bamuggyeko nga batese ddamula nga bagikwasizza muntu mulala maybe naddala Abaganda balowooza nti Bobi Wine waali bebandibaddewo bwe bajja we bajja ennugu
Balowooza be bandibaddewo. Kyebuvuddeyo Kyavule Kyagulanyi bwe yajja omanyi Kyagulanyi bwe yali ajja yasooka geesa byabufuzi ebibiina byabufuzi byonna ne bimugoba. Yagenda mu DP nga ayagala ovuganya ekyadonda awo yagenda mu DP ne mugamba tulinawo candidate bamuyitanga Kamome yali mukyala DP ne mugoba n'agenda mu FDC ne mugamba tulinawo kantinti ne mugoba n'agamba naye amanyi g'abantu lwaki kikola ki sigemba nyimirirako najja n'amaanyi g'abantu kantinti waabwe n'amuwanguliramu Kamome n'amuwangula Sitenda Sebaluwe nale munamuwangula Sitendo gikoye bamusondera abantu ne bajja ezo campaign sijazirabira n'ekyokuna yevuganya yekka era nakati bwe kiri nti ne bwajja kati kusaawa zino yevuganya yekka talina competitor jaga tusembyeyo kano tuli mu kaseera oba wabiddeko simanyi waliwo abakulembeze mu magye bawadde first retirement nga mulimu n'elwelu owewaffe ngambye bannamagye 300 nabirabye abagenda okuwummula jeno omupya ow'amagye ali mu nkyukakyuka ezo waliwo omuntu yabadde mpaka history nangamba nti ebiseera ebisinga bw'obanga oyagala okwakyusa obukulembeze ba liberation soldiers bewali nabo ng'amuleeta gavumenti olina bejjako ambe otambula nabo ogezaako bejjako bakola akazinga akaabwe nti ebeera nsobi olina otambula nabo kati ate ekiri mukolebwa essaawa zino ba liberation soldiers abasinga bonna babajjeeko abamu bafudde abatafudde era obalala gye bali kati bano beerero ababadde babaddemu babasindise sisuubira nti erero yakyagadde okuwummula naye eyinza okuba simanyi oba myaka amagye galiko emyaka elwelu naawe akyali muto elwelu is still very young secondly kati yes evile ntekewa abange babawulira muzeeyi njagala banampulira anti kakati buli muntu aba ayagala abantu abamuwuliriramu buli muntu ayagala ba yes kati olowooza oli mukulu waffe oli asobola kujjayo bali abantu be ba yes nga n'ebessasi tebaali mukuba ku mugongo balina okujja bagambe baali kuba okitegeera alina okubeera n'abamudefendinga so nekani ono naye abantu agenda bawumuza ab'amagye but one he's making the worst mistake of his word because naye entebe ayinza n'obutagiwunyiriza nako kuba bayinza onyiyigira eyo yes they can kunyiyigira eyo ne bagamba ffe nga tulwanye okuleeta this peace ng'omwana omuto wa Joan ffe abamu we've lost this senga for example n'oli omugenzi akyaliwo ono yavaamu eriiso tuyani senga bwe bavaayo ne bagamba nedda omwana omuto tajja tumanyira ffe nga twakuba amasasi omusajja oweruki minisita yabadde minisita wa Gondi otafiire nti tebajja kkiriza mwana muto kuba statement nzeze zaayogera zikulagira ddala nti temujja tuleetera mwana wa Joan okutumanyira nga teffe tumanyi gye twakola ki gye twava so kakati bambi Jeno Muhoozi byonna byakola ali bikola out of excitement ali bikola out of he feels ensi yonna yiye taata twakkiriza yiyo but you're going to make mistakes zogenda okwejjusa mu maaso me I'm very young politically but there are certain things I look at and weigh and see President we yayita bannamagye bonna baali talinga ku ranka ya major n'abakomya out service alinga yali akizudde nti abasajja abo bateeka banyiiga ate nga balina connections okitegeera they have connections they know all the bushes they know all babadde bakola okitegeera nti bayinza ovaamu lunaku lumu ne bagamba no naakubira munne n'owegini ne barakisi yegini okitegeera that alone can happen ebyo Muhoozi abikola kweteekerateekera kalulu oba just anyumira obunyumiro akalu I think tajja kuba ku baluti egiddako anti naye nga ne bw'aba yeetegekera Uganda emyaka emirala egiddako talina kukaka bannayuganda mwagala yalibadde akola ebintu ebisikiriza bannayuganda emitima gyabwe okukola ki okutandika omwagala tagenda tukaka kuyiga Lunyankole atusikirize twagala Olunyankole tulukole ki atubuulirire ebirungi ebiri mu Lunyankole tuluyige naye sisooka tutwala mu basement nti tugenda duyiga so nze ngamba byonna yalibadde abikola
neye bakola ebintu ebibagazisa kubanga tuyigiriza olunyankole notukuba notukola buli kimu kyonna tekigenda tuleetera kwagala taata we oba kwagala gavumenti ya kitaawe oba kwagala ye oba kwagala gavumenti nti nga yesingeyo. Kankubuuza ekibuuzo kino naawe ngenda maliriza kubuuza kyekimu. Olowooza President Museveni yakotogera muwoozi okubanga amutadde budde muno waliwo omutadde ngamba nti abakulembeze b'amawanga amalala babadde baagala abaana baabwe bafuge bajja batambula nabo kwegamba muwoozi yandibadde yavuganyako ddoba kale tugeze okubaka ba parliament n'abeera mu bantu naye nti womuteera ku ssaawa zino nga ensi ekyankalanye buli muntu yeekyaye taata we ofuze emyaka 4 omutadde kale ataze nafujjo lingi olowooza muzeeyi yalwawo okutamuwooze oba wamutedde we watuufu. Kyenjagala okugamba nti Muhoozi's issue ne family bakyakubagana tebamwagaliza nakujja kuki according to sources zempulira nti omukodomi ate gwe maama gwa backinga n'abalala bangi nnyo babackinga kubanga ekyo kikulaga ki tinabo bennyini balabanga omwana waabwe talina muwadde element yaki obukulembeze kaakati mbulya muzajja ki ataaliyagadde mwana we kubeera mu ntebe ennungi oba kumwagaliza mwana we ekintu kirungi muntu ki atayagala bintu okitegeera yasooka kyagala kiri bwe kiti Museveni oyo yasooka n'areservinga abaana be okubajja mu yetu n'abajja mu bino ebyobufuzi yali ayagala muwoozi abeere yandimutandikisiza mu ntandikwa bw'oba ojjukira nga Museveni yakajja yakola statement gye mujjukira nti ekizibu kya Afirika be bakulembeze abalwawo. Museveni bw'aba yali azze nga apulaniza ayagala kufuga emyaka 15 kitegeeza Muhoozi yali tannatuuka kukola ki kufuga yalina endagaano ne banne kanfugemu mbawe Museveni okusuubiza amambabazi nti bwe naata ojja kukwatamu we yakyogera yali akitegeeza newe mala ogenda maaso yawomerwa okwonoona nga tasooka ono awomeddwa n'alaba nga tebikyasoboka azuukuka agamba nti kati mutabani wange we neesiga mulaba we yatandikira Muhoozi amugye emyaka 5 mabega atasokola zibaafi amukyusizza biki bitambula excitement yamga kati mwana wakati gwagenda okunzirira gwe neesiga ngale emyaka gy'abali banne gyokka agiridde gyonna yamukuumira emabega nga bulaba abawala olina kyobagambako abaana ba Museveni abawala bonna bali balizabudi bali mu byabwe ne Muhoozi bwe yandikoze eki wabuukidde okumugamba nti mutabani gwaddako nga time tekyali naye nze ayagala okubuuzaako eno Uganda yansikirano abakulembeze nti ogundi yeyina okukola kintu wavaako era ayina natuleetera mutabani we abakulembeze mu who has told them si bwe kyali yandibadde amuzimbye mu ekyo kati njagala mbabuuzeeko gwe obadde host w'eno show njagala kubuuza gwe bw'oba omutunuulidde ddala mu byonna byakola kati ku ssaawa zino ebikolebwa ebigenda mu maaso n'agamba tweets biki nga zobiraba ddala nga naawe oli eyo kale tugeze toli munnamawulire kale oli layperson eyo ne bagamba bamukuleetera nti abeere nga bazze okubuulira enjiri nti kale ajja ku bukulembeze what would be your answer oba asaba office ennene ey'okubeera president nze nga nze sisobola kumuwa kuba talina tapuruvinze nti asobola abakulembeze abaleese abaana baabwe tubalabyeko olwo nti Kabila yaleeta mutabani we Kabila era n'akolako kyakoze mu ggwanga lya Congo yes tugamba mutabani before yali nga ali mu gavumenti omuvubuka yatambula nga taata ye mu gavumenti bw'otunuulira Rwanda Ivan Kagame mutabani wa Kagame atambula naye ekintu akirimu takola fujjo nono lyakola naye ekintu okulaba nga akola ki ngali wakati genda wanene Kenya naye bamoyi we bafugiranga famire z'abo basajja moyi nga bwavaawo eyo nadda mutabani we najja nono kinyata abadde ku mutabani w'abali abasooka naye nga tomulaba nti ye abadde nga ayina kiri kye yayiga ku bazadde be abazadde baba bakisetinga kalinga oli bwakunyonyodde nti ono omusajja wa muzeeyi wa kuno ye teyasooka kirabirawo nti Muhoozi anaasobola okubaamu embavu oba omulekere ne bwe yali kirabye ye yalina already programs zabwe ze baakola ne banne bamama mbabazi baani abo ng'amanyi time yayinabanga bali esooka bonna bakaddiye baweddewo tewakyali kati mukisa mulala gye bali kale saa zino ogambe otafiire nti ogenda fugamu otafiira atandikirewa esa zino ojja embabazi aleka atambulira nawo ku muggo kati oleeta embabazi nti mbabazi atakaddiye na nnyo omulete yefuulira bakulu banne naye kakati mukwefuulira bakulu banne bw'anaateekawo mutabani we olowooza ekyo tekigenda kwongeramu bakulu banne busungu nti okubeefuulira nga bonna ate bonna bakwasibwa munda ate nga bonna kankubuulire okimanyi gw'obadde okimanyi nti mu barracks ezo abantu beeyawulayawulamu waliwo tiimu gundi waliwo tiimu gundi okitegeera era be banaatuyamba ababalakisi be banaalutanda ababalasi bagenda tuyamba okola gye shewedde bannaaye shewedde bakulu banne lwaki tebagenda mwefuulira kino baatuka ne bakikkanyaako nti oganya otuwa entebe tuleke tuyiseewo ebyaffe eggwanga tabagambako
Okay, yes. Bagamba kubakola ebitege Museveni oba oli awo nti n'olumu bimuluma. Naye olw'okuba nti yakati. Yes, mundeka tuwa bugagga ffe tusirike abaana baffe bateeke mu bifo we basaana bakole babeere awo era nekiri okuddayo emabega mmadde nyina kenalese nti nzikiriza nti Museveni amanyi nti mutabani otasobola abiraba ebigenda mu maaso naye Museveni ndozagamba kanfiire mu ntebe ensi erimanya kyeribanga amagye ganateekawo akaseera beere bulungi mwera amagye ganateekawo omukulembeze w'akaseera ate muwozi wayita kwesa gundi muwozi wayita kwesa system eyo alinde ekitaawo afe ye ajja taking over nga amagye nti gateekinza obuyinza